Ani gwe wali obaddeko n'osaba ku buyambi n'olugamba nti oba tagaba masannyalaze nga we mukiwuleko olunaku olwaleero? Muganda wange nengamba George mwana George nyambaako kitegeeramu kubira essimu nga kyali wange kubanga Geosteady ne muganda kimanyi muganda wange nyamba njagala nsaba ku buyambi kuba nali ntambuddeko naye kitegeera mu ngeri nti omuntu ngaawe ogamba nti ka George jangu tuyimbemuko wano nokwata kasente akatono tugendeko wali tuyimbe naga leetayo bwekitegeera naye nze wena tugamba mwana okimanyi girawo oti mwanange nafulumizza ekitegeera naye nsaba nkola ki okuteke ku mutto papa nange nkyetaaga buyambi muganda wange awali enkokolaawo omuntu osobola omugamba owaayo ennyamba nga wakabi naawe omulaba nti wakabi n'omusaba obuyambi ate naye nagamba nange nkyetaaga ki buyambi kati awo kawoka wava obuzibu awo naye buli wofuna chance n'obeerako ku level gy'otuseeko bano abakusemberedde omuntu bw'aba asobola okutuukirira kitegeeza nti Katonda aba amukoze eki amubikudde amaaso n'asobola okutuukira kuba waliwo akulowoozaako nga tasobola kutuukirira naye oli waba akutuukiridde bw'oba olina osobola obusobozi muwe naye tomugoba bugobi ate agambye ennyamba ate naawe ogambye njagala buyambi naye ng'ebyaddala public ekimanyi nti oliko gwaliko kitegeera kati olaba omuyimbi okugaba obuyambi tekiri nti omuwe ssente oba omukole kiri oli ne wagamba bugambye nti nsembeza mbeere nga ndi kumpi naawe n'ekyo kyokka oba omuyambi oli oba omuyambi kubanga abasobola omulabira ku ggwe nabo baba gye bali. Okay, Kookie Promotions Worldwide nkwaniriza ina Joseph okubeera ngo lovely live. Thank you very much okubeera ngo berayo you subscribe n'ofuna updates MC Kiyege gange era olunaku olwaleero embozi yaffe egenda kubeera yakantindigwa ndino omu kuba asajja abayimbi ate nga abaddewo underground artist naye nga endonga agitegeera bulungi nnyo King Nile. Nsanyusa okulaba King Nile. Nange wente papa. Obulamu bugamba ki? Obulamu kiriya. Emiguwa jjo mwasalirawo ddala jatenda ne kano. Buno butegeeza kye biseera bisinga bagamba nti buli abeera ne kano abatali yekka. Just bino tubiteekako bya bulijjo kati. Bino bya bulijjo. Tobola abantu osanga Bobby Wine nga akalina. Is excellent. No kasanga ne bayimbi banja ababulina. Gwe kategeeza ki? Kuno noteekako essaawa ya nkabi ati nga bimanya abayimbi byonna bya masape bagamba waliwo amakulu agasinga ku masape ago agamawulire amakulu we gabeerayo era gaba ga munda buuza kwatulaba banayi mbalamusiza abantu baffe wano ku promotions amanya nze King Nairo nga nzize nsaba buwagizi bwammwe endongo weri kindeese endongo situndwa binyeewe tutunda binyeewe just endongo. Okay, King Nairo embozi nyingi nnyo ezize zitambula oli omu ku bantu abagenda okulabika nti mutusensuliramu ku bintu abantu byandyetaze okumanya oba ebikwatako ng'omuntu kubanga obaddemu tulowooza olina ku bintu ebyenjawulo olunaku olwaleero first of all endongo ogimazemu bbanga ki? Endongo okutwaliza awamu mbaddemu naye nga sigirimu nnyo mugamba nti ngibeeremu nti ennyimba zange zitandika okukola ki okuyita mu bantu so kati ndaba kyekiseera nti abantu batandika okutegeera music wange kwegamba kutandika okuvaayo nti abantu batandika okumanya music wange King Nairo yaani yatuleetedde message ki so kati mbaddemu nga ndi mu ground awo naye nga mbadde sineesobolangayo okugamba nti kati abantu mbeere mu public nti abantu bona bakole ki naye kati ke kaseera nkyewulira muli nti kati kyekiseera abantu bategeere King Nairo yaani. Okay. Ebbanga lyomaze mu ndongo lino lyogamba nti obaddemu ng'ogikola naye nga tumuteeka mu ndo obadde ogitokola ogiteekawo? Abantu omanyi endongo eno nzibumu naddala kufa abayimbi abayimba message waliwo abayimbi nga ffe abayimba message waliwo obuzibu bwetufunaawo osobola okuyimba n'okuyimba kwennyini ebintu banayi bya bbeeyi mu bintu bya kwegamba olina okwesetinga okubeera omusajja nti endongo giyingidde tosobola kugamba bugambi nti kati endongo osobola obeera naye oluyimba olulina naye producer olina ofuna akukolera obulungi akutegeera video olina okufuna akolera video ennungi kwegamba promotion kati tosobola kuvaayo buvina ogamba nti ndi muyimbi kantandike butandisi olina okuba nga olina egyo emitendera gy'oyiseemu okutegeera nti kati kyekiseera tukole ki tutandike okufulumya music.
Ng'ovudde ku music biki ebirala by'okolako by'ofunamu ssente bwe bibeezaawo music by'ogamba bye bino? Ffe tuli ba ghetto youth. Tetulina biri awo biri permanent nti King Naira akola mulimu ogw'eguti. Tuyiriba buyiriba ekiba kiriwo. Kati okubeerawo okwo kwa kuyiriba? Okuyiriba. Ndi musajja muyiribi. Abantu bayinza okugamba nti omuntu ayinza okuba nga ali awo ngagamba ebiseera ebisinga bagamba bayimbi bwe muba temukoze gino emirimu mirala ekwo okuyiriba kwe mugamba kulimu ebintu bingi bye mukola ate oluusi ebitali byansa. Sijja kubeera mu bali nti oba waliwo abamu nga esente zaabwe bazijja mu bakazi abamu esente zaabwe kwegamba baba bazijja wa zenjiriba byange bya street. Ebyange bya street. Naye ng'okusinga mbeerako awo ku Jessica awo mu bifaananyi ebyo biki Jessica Plaza awo ku Wilson Street awo. Ndi musajja wa mu bifaananyi awo. Buzibu ki bw'osinza okusanga mu ndongo ya underground ebbanga ly'ogibaddemu? Endongo yo nzibu nnyo. Naddala abantu bano banaffe waliwo banaffe abalinnye ku madaala awo naye okumukoonako muganda wange nsuulirayo ku mukono nange neekwateko. Allah muganda wange awali enkokola awo omuntu osobola omugamba owaayo ennyamba nga waakabi naawe omulaba nti waakabi n'omusaba obuyambi ate naye nakugamba nange nkyetaaga ki buyambi. Kati awo kawoka wava obuzibu awo. Obuyambi oba oyagala bujja kwani nga ate naawe ebiseera ebisinga nabo oyinza okugamba naye obuyambi ye yabwezuulira oba ye yabwefunira. Ate kati okwezuulira kibeerawo kituufu osobola okwezuulira naye buli wofuna chance n'obeerako ku level gy'otuseeko bano abakusemberedde omuntu bw'aba asobola okutuukirira kitegeeza nti Katonda aba amukoze eki amubikudde amaaso n'asobola okutuukira kuba waliwo akulowoozaako nga tasobola kutuukirira naye oli waba akutuukiridde bw'oba olina osobola obusobozi muwe naye tomugoba bugobi ate agambye ennyamba ate naawe ogambye njagala buyambi naye ng'ebyaddala public ekimanyi nti oliko gwaliko kitegeera. Obuyambi oba weetaaga bwaki okusingira ddala? Mu music nti oli bwagamba nti kati olaba omuyimbi okugaba obuyambi tekiri nti omuwe ssente oba omukole kiri oli ne wagamba bugambye nti nsembeza mbeere nga ndi kumpi naawe n'ekyo kyokka kyokka oba omuyambi oli oba omuyambi kubanga abasobola omulabiraku ggwe nabo baba gye bali. Ani gwe wali obaddeko awo n'osaba ku buyambi n'olugamba nti oba tagaba masannyalaze nga we mukiwuleko olunaku olwaleero? Muganda wange ate awo naye nga baganda baffe gye bali awo naye nina gwe nagezaako mwana mama naye ngamba George mwana George nyambaako kitegeramu kubira esimu nga kyali wange kubanga Geosteady naye muganda kimanyi muganda wange nyamba njagala nsaba ku buyambi kuba nali ntambuddeko naye kitegeera mu ngeri nti omuntu ngaawo ogamba nti ka George jangu tuyimbemuko wano n'okwata kasente akatono tugendeko wali tuyimbe naga leetayo bwekiti ekitegeera naye nze wena tugamba mwana okimanyi girabo oti mwanange nafulumizza ekitegeera naye nsaba nkola ki okuteke ku mutto papa nange nkyetaaga buyambi. Olwo omugambe mu biseera kinga alina amasannyalaze oba nga gakendedde wano? Tosobola saba nga tagalina nakyo gyagalina tegamba nti alina. Anti waliwo okubeera nga ebiseera biri yali tannaba gafuna ng'atandika butandisi. Gwaliko luyimba kinga olwo lwoyinza okugamba? Ennyimba ze zaakabi gwe z'omanyi ezaakabi omuyimbi waba kwali muyimbi waba kwali oluyimba ennyimba ze bazogera gundi abazogera naye njasi omuntu oba ayagala kumusembezaako wooli kola ki mutambulira awo ndonge tambule. Anti waliwo okubeera nga omuntu osabye kolabo naye nga maybe ayinza okulaba talina vibe ye nkolagana ki gy'obadde naye okusinziira embeera gye mubaddewo mwenna? Kale okukolagana n'omuntu oliwa olaba okugamba nti omuntu omusabye ekintu si yekka sijja kugamba nti ndi ku George nti owaayi nenkoze eki naye njagala abayimbi bano nti muno wabanga at least yakumitingako mugizeemu ki naye n'agamba nti nyambaako katono kitegeera at least omugamba omanyi kyali ewange olinamu ekyabiri oba olinamu eky'ekkumi ekitegeera tutandikiraawo naye togoba mugobe togoba mugobe nogamba nange nkyetaaga buyambi. Kati mu bimpimpi wava ku mutto? Ku mutto nava neŋŋamba abayimbi ekiyitibwa abayimbi bayida we ndongo nzibu nnyo naye inshallah tujayitawo. Bintu mbeera ki gy'otuuseeko emu gy'ogamba nti nali ndowoozezaako
okunkozesa ekibi oba okugivaako? Okugivaako music yeetaaga ssente. Music yeetaaga ssente. Music kye kintu ky'osobola katugeze ofunye omutwalo gwazifunye n'olyako 2,000 ku mutwalo ng'olyako 2,000 ezisigadde ziddawa mu music ate nga tomanyi gy'ozitadde oba zigenda vaayo oba tezigenda kukola ki. Yeyo embeera gye tubeera mu music nti gw'obeera awo n'ofuna omutwalo naye ng'ate n'ebbiri ezo onyigirize gwe ng'omuntu okufunako ki ebbiri ezo olw'okuba nti olina okulya ekikomando olina okukola ki n'onyigawo akakomando kalwasa n'erizzi naye nga kano akanaana kabulidde awo okitegeera gwe bayita music. Kyemuteekamu ebiseera ebisinga abantu bakitwala nti oba kale mu saidi z'emakindye bamanyi nti at least studio mutera okufuna zitali za bbeeyi nnyo. Sooka otubuulire oteekamu kyenkana ki naddala okutandika mu productions ya audio nodda ne ku video nga tonagenda ku promotion? Tebakulimba. Oli takulimba nga mbu waliwo ebyobwerere. Takulimba. Bintu bya halali. Omanyi abantu babeerayo ne babalimba. Olina agamba oli omwana yayiseewo kubwerera awo abadde awo n'ayitawo kubwerera. Tebakulimba. Either abeerako n'amuli emabega oba okusinziira ku kyendaba ne ku kyemanyi ne kampala engeri gyenjibaddemu mu music industry wano kyendaba kitegeera. So tasobola kulimba. Amanyi abantu beesidiya balinga bano abeesidiya abamu gavumenti ekuwadde ssente ate gwe n'obiva eri n'otulimbalimba mbu mugende mukole. Kati muganda wange lunabe yakakyogerako wano oli n'agamba mukole nnyo naye nga gwe tolaba mirimu gy'akola naye nga projekiti ze zikula kyokka mwe abakubiriza mu saving mukole nnyo okitegeera. Emmotoka ayingizaawo buli lukyasobola okyusa eri naye yagamba bugambe mukole nnyo naye nga tolina olaba nti bamutimbye Embalala oba bamutimbye Ejjinja oba bamutimbye Masaka oba bamutimbye Fort. Tewaliwo omulaba naye ssente azifuna ali mu gavumenti emuvugira yagamba bugambe mukole nnyo okitegeera. So ebintu oli takulimba nga mbubiri awo oli ajava buviri akola eki anindasi. Ogamba teweetaaga kulabika nti oyiyamu okusinziira ku bo gy'olaba obutakola nnyo bakale kogamba nti tokakasa bye boogera. N'obaako naawe engeri gy'osobola okulabika nti okiyiyamu ekyenjawulo. Okukiyiya era tuyiya kyova olaba nti ndi wano naawe. Era singa mbadde sirimu yiya zaalibadde wano naawe. Okay, olunaku olwaleero tulina federation eyagala okubayambako mwe abakooye nti obadde ku ground nanti okoowa okuteekamu otaddemu naye nga oli abikumenya. Sinakoowa kuteekamu just nti kituuka ne kikunyigamu naye nga era obatoko era singa nagoowa nalibadde nga sizze wano nti owaayi kino kyekiddako kino kyekirina okweyongerako. Sinagoowa naye ojumbiddeko ku bulanga gwe babayise maybe ogwa federation ne mugamba nti kan registering enti osobola okugyayo ne kalooni okugonza mu mirimu gitambule olizaayo. Federation eyo sijja gyogerako nnyo naye ba federation nabo sibategeera mwana. Nze sibategeera. Lwaki tobategeera? Wafaayo gendayo. Kati federation naye eringa eyafuuka eya family oba eri awo eringa oba yamaka ga muntu gali awo tebitegeerekeka. Kati oli waliwo omuntu mwana ebya federation nabyo bibuzaabuza nze nkubuulira. Biyinza okuba nga bikubuzaabuza ng'oli bbali naye ali munda tebimubuzaabuza ate ng'olugiro bagamba baluggule agendayo gwe baaniriza jangu nga bw'oli ewaani ku federation. Federation eyo ogiraba federation eyo mwana erina ebintu kwegamba nga bwe nkugambye nti ebya federation byo bizibuzibu mwana. Federation kati olaba bw'oba tolina linnya naye si wangu wakola ki kufuna mugaati nze nkubuulira olina okuba n'erinnya. Weetaaga just emitwalo 18 n'oregisteringa ne bakubaana mu bitabo byabwe okufuna ku ssente. Teweetaaga kufuna linnya bakuteekeramu mu nsawo olabike nti okuza ky'oyina. Nsooke nkwata emitwalo 18 ogenda oregisteringe under federation ng'olina association gy'olimu osobola okulabika nti naawe ofuna ku mugaati gw'oyayanya. Naye kati federation nawe kambeere ng'abuuza emaze ebbanga ki gwe woogiraba ku ssaawa zino? Egenda okukona omwaka gwenjogerera gulina oba nga gwekola. Bayimbi ki abato beesitudde?
abayimbi babaayo babaterawo uliriza va mu babaayo oyinza okuŋŋamba nti kali kati katugeze nti katwogere ku musajja waffe kale ng'ozambi ojja kuŋŋamba nti saawa zino bwagendayo n'abeerayo nti kale olw'okuba nti akyali muyimbi mutongo gamba nti federation yeva mu situdi njagala etulage nti tusobola ositula omwana gundi ne tumuleeta n'abeera ku ki nti ono omwana avudde mu federation okitegeera oleme kati abayimbi bangi abali balina engeri ennaku zino gye bagikolakolamu kati n'alabye wano juzi baleeta jamikalica okitegeera nabo balinga abanoonya amawulire bagalina naye balinga abanoonya obuloonya amawulire ebya federation ebyo mwana nabyo sibitegeera kati waliwo section kati waliwo ey'okuyambako waliwo abaana abato kyogamba kati abaana abato tebaliyo eyo baliyo bameka abaana abo abato musituleko tutegere nti ono omwana avudde mu federation kati yaliko okitegeera anti mwogerera bbali wali ofunye okuvunanyizibwa n'ogenda tunayogerera bbali kyogamba abaliyo si bantu abaliyo si bantu abali abo be balina okuwa example nti bana federation evaayo omuliro bweguti okitegeera ebeereko negundi emiti emito gyesitula etulage so si oli kuva eri oluusi bamuweemu kyalunaku lumu ayimbemu awo tebalina mukono gwe bamuwa tebalina era bakomaawo okitegeera federation erina okuba nga esitula abaana ne bateeka ku ntikko okitegeera netuwa example nti tusobola kino kati awutegeere nti federation kituufu maanyi okitegeera tulemenga kugwirana nti bagambye federation egenda fulumya bagenda bukadde waliwo obukadde 10 obugenda ofulumaawo kati buli omwa okitegeera buli omwa gwe tulage nti tusobola oleeta emiti emito bwegiti nebwegiti naye obuzibu mwogerera eno naye wali otute ku buvunanyizibwa okubeera uliriza kubanga neobanga gwe mulwadde olina kugenda mu ddwaliro olabe omusawo wali ofunye n'obuuza ku mitendera gy'okulabika nti wesitula sooka owulire ffe tuli basajja bagezi okitegeera gwe tojja kugamba nti ogenda ku mukolo nti buli agenda okwogera ku kazindaalo yanaaba ategedde ekyekigenda mu maaso nedda omusajja asobola okubeera mu mabbali awo naye nga kwegamba ate nga research gyali mukola n'okulaba ekigenda mu maaso okitegeera n'ovaawo ng'ofunye ansi entuufu kyekigenda mu maaso kati wagenda mu backbench mbeerawo sigamba nti oli ayinza agamba oli ayinza oga nirono nga biki byayogera bino nedda ssebo ffe tubeerawo okitegeera naye era n'ovaawo nga balonzeemu emitwe olina janga gwe bagenda okubira enduulu olina janga gwe bagenda ogirawe nabo batandika kwewaanawaana ate babiteekamu n'ebyobufuzi okitegeera olina ajja ate owagundi olite mwana nze aba federation abo nabo kiki kyewandiyagadde kale gwe okukyusaamu naddala okusinziira engeri gy'olabamu enkola yaabwe kyewandisabye bakyusizeemu oba babeere nga babateerawo naddala abaana abato ng'abaana abato nze njagala bagambe nti waliwo studio nga byaddala okitegeera ku ssente nga bebafuna ssente nti waliwo studio nga byaddala etandika okuva mu products okitegeera omwana bamukwatira audio ne video ne promotion yaako tutegeere nti ono omwana avudde mu federation ku bwereere kuba ssente gyeziri si tebyana byabwereere ssente ziva mu gavumenti omanyi ekintu kye bayita ekyobwereere ekintu ekyobwereere gwe otandika okugamba nti otandise okuteeka ssente mu King Nail as a person King Nail agamba ekyo kyabwereere gyendi okitegeera kuba kivudde mu ggwe naye kiriwe kiva mu gavumenti nekituuka ewa chairman ng'agabira ab'ekyalo ng'ogamba nti twafunye nga chairman agamba mbabadde byabwerere ebyo biba byabwerere tebiba byabwerere kubanga wabeerayo ab'omu katale nti bakola emirimu ne gavumenti netwala omusolo ebe baddiza ebyo tebiba byabwerere ekintu ekyobwerere baba tebakikolerera okitegeera naye kati ojjawulira nti gravity ajja kugamba nti mwana nze banjokyayo obukadde awo 34 okitegeera 34 bano abaana abato baba wammeka kati gwe newoba ogenzeeyo omwezi mulamba ne bakuwa emitwalo 5 kikola ki gina gyesobola okwongerako ku ndongo ye Uganda wano ate olwo oba weewuubye nnyo
oba weewuubye nnyo gwapukamingi atamanyiki oba weewuubye nnyo so kati ebya federation ebyo tubireke mwana wa maama. Copyright gyerwanako n'okubateera mu production gye mwagala biriwa bimwandiisa ebyagundi ebyo nabyo bya copyright nabyo mwana wa maama ate eyo nsonga nene nnyo. Anti kubanga kakati obanga obuzibu buyinza okubanga buva mu promotion production mbadde njagala okumanya ku copyright ne production kiki ekyandibadde ekyenkizi wano ebyo batusiba kawaani copyright naye ebyo byakawaani balina ebyabwe naye balina ebyabwe tosobola tugamba bajja gituwa. Nze nalabako wano ba Wikibenda baali banyumye Wikibenda oyo nali mwesigana nnyo mwana ng'agamba waliwo babitusa bagamba tutunuliddeko ezo ono era wanaaba alimu tugiragira bwati tujja gamba tujja bivaamu okitegeera naye okimanyi nti kati saawa zino singa abayimbi beekwata ne babeera kimu ng'ebyaddala bajagala gavumenti esobola ogituwa naye olw'okuba nti bali mu byabwe mwana ebya Uganda bino nabyo biri awo bibuzaawo nze nkubuulira. Tweyanza nnyo King Nairo basebo ne banyabo olunaku olwegwe tulina omuyimbi music wo gwokola olowooza ogambye oyimba byamakulu byokka olowooza byamakulu bikyakola kusinziira ku nnono ne muganda we gyataddewo lunnabi nti olunaku olwaleero tebakyagawulira amakulu ge mwogerako ate kati kankubuulire lunnabe kati saawa zino walina okuyimbira ennyimba ez'amakulu. Manyi lwaki babadde tebaziwulira nti nga Lutalo bwe yakugamba nti abadde azireeta mu mpola mu ngeri ye. Omanyi waliwo music nti music yeetaaga okuvujjirira nti bw'oba otaddeyo oluyimba era kati muganda wange Lunabe talina kussa mukono ku saa zino walina okwongererayo ebyakabi ekitegeera sigamba nti ennyimba baba tebaziwulira ennyimba baba baziwulira teri luyimba lwotawulira kyogamba ennyimba za Walukaga tezikola ennyimba za Walukaga zikola waliwo ezakola ebyedda naye waliwo ezitambuza kati obulamu anti kati olaba omuntu osobola kuyimba gundi nti ogenda yimba kintu kimu ekyo olina okuyimba ku laavu noyimba ku mbeera eri etya so kati kyova olaba nze nyimba za makulu nyimba za makulu balina ate balina oziwulira balina oziwulira kubanga kikwetagisa okukyusa mu katiba okutandika okuwulira kubanga bayinza okubanga balina oziwulira naye nga batono no ate abatono be baliwo bana Uganda si batono n'ensi yonna abantu si batono abantu mwebali abawulira ebirungi ate olaba pulezidenti yatugamba nti babiwulirira mu bisenge babeera nga baziwulira naye babiwulira mu bisenge naye nga bireeta ssente kati biwulira mu bisenge nga tebireeta ssente kiba kitegeeza sooka owulire oli ajja n'akiwulira gwe n'olowooza ntakiwulidde naye aba akiwulidde ate nga kyalina otambulirako kyabalina otambulira kati olunaku olwaleero olowooza music wo agenda kubeerawo atya kubanga olunaku olwaleero tulabye kale music omukadde atandise okudda ku TikTok omulala asensedde nnyo n'okusinga waleero olunaku olwaleero olowooza music wo mu myaka 10 anaaba asandise okuleetera ku ssente z'ogamba z'alina okukuleetera mu myaka emeka mu myaka kale 5 nyinza okuba 10 nkusedde n'etaano oyogedde mingi n'etaano oyogedde mingi nze nyimba z'amakulu nze nyimba z'amakulu ate abamakulu omanyi ebintu ebyamakulu ebyo byebisinga okufuna lwakuba nti abantu abamu beebuzaabuza tebababuulira mazima anti ebyamakulu biyinza okuba nga biri mu mulembe gwetali gwaba amakulu teri kitali kyamakulu buli kimu kyamakulu gwe just okisengesa otya buli kimu kyamakulu nze music gwe nyimba kati nina oluyimba baluyita mbeera nkola ani atakola teri atakola kuba n'omwana bw'ova ewaka omuzadde yenna bw'ava ewaka omwana ate agamba taata wange agenze kukola mama wange agenze kukola tosobola kube era kyova olaba nti natandise okupromotinga music wange music okutuuka mu bantu kyendi mukwagala abantu bampe nnyo obuwagizi bansupporting kwegamba message buli lwekutuuka mu matu kikusigalamu
eva mu bino bya akubyemu awo nekigenda kiri kikusigala muki mu matu ye music gwendese ye music gwenina era gwenyimba. Olunaku olwaleero lowooza biki ebyetaagisa okulabika nti bannayuganda bongera okubeera nga bawuliriza ku bintu bino ebyamakulu, kubanga olunaku olwaleero ojja kutunuulira nti abantu bebaagadde ne society gye tulimu ebibatwala biyinza okuba nga byawukana ku byoyogera? Teri kintu kitwala byawukana ku muntu nga ku byenjogera. Ekintu ekyamakulu kisigala kyamakulu. Olitakulimbanga nti kati tugeze nti oluguudo lwetaaga okulimibwa ng'ogamba nti ekyamakulu ekyo bwe banava eri ne batuyirayiramu ettaka awo ne batubuzaabuza kyogamba ekyokululima kiba kituvudde mu bwongo era kiba kisigaddeyo nti balina okululima ku standard gye twagala lusigale nga luki so ekyamakulu kisigala kyamakulu tekiyitawo buyisi. Oba togenze mu struggle music? Si struggle, nze nyimbira bantu. Struggle yeriwa? Struggle kyeki? Struggle kyeki? Waliwo revolution music. Kimanyi otadde mulabanga owasaha gwatu olunaku olwaleero. Waliwo okubeera nga kati essaawa ezo kyenja okugamba nti political music of course abeera political but era nga ali mu bantu. But oba todivertinze okubeera nti waliwo encouraging and empowering music. Kati olaba tujja bigatta wamu, encouraging and empowering tujja bigatta wamu. Kuba kati bwe nkugamba ekintu ekyamakulu ekikugasa ggwe tekitegeeza nti kiba kifuuse kya katugambe nti kya struggle, kubanga omuntu astrugglinga yoyo ayagala okuva ku level agende ku level endala. Okitegeera so kati bwengamba nti nyimba music w'amakulu, music ow'amakulu nze King Nairo gwe nyimba omuntu alina okusigala ku mulamwa. Manyi kye bayita okusigala ku mulamwa nti azini omuntu waba asazeewo nti akolera abantu bw'akikola omwaka guno ne bw'avaawo kisigala mu bantu nti gundi yakola ki? Kyekyo kye bayita ekyamakulu nti yasigala kibasigalamu. So kati njagala nyimba ekintu nga nawe kigenda kusigalamu n'omwana gw'ozadde ajje agambe nti gundi yatukubiriza okukola bwe tuti. Okitegeera so kati yoyo music wange kwatambulira. King Nairo, ladies and gentlemen, gwe tubadde naye olunaku olwaleero nga tumaliriza abantu basharingire bakusa music bamusangawa obanyumize naye abeetaaga okulabika nti oyinza okuba olinayo management. Oli mu management oba toyinaayo? Management sigirina ku buno obudde, sinagifuna. Wekwasaganyanga kinnoomu? Nekwasaganyanga kinnoomu as King Nairo. Abantu bakusanga batya ku mitimbagano? Emitimbagano kweli, ku mitimbagano kweli ndi ku Facebook, ndi ku Twitter, ndi ku YouTube, ndi ku TikTok, ku Instagram, King Nairo Music. King Nairo Music. King Nairo Music. Okay. Wendi wonna. Tewambulidde gy'osibuka simanyi mu Uganda overside. Ndi wano mu Kampala. Ky'ekyalo kyammwe? Ekyalo kyaffe. Era ndi wano mu Kampala. King Nairo oyinza ogamba oli wano katwe ku bbala. Kampala. Tweyanze nnyo tweyanze ge obubaka bw'obusembayo ng'omuntu akulaba. Obubaka bwange obusembayo bannaye nze King Nairo nga ku mikutu gyange nkozesa King Nairo Music. So nsaba music wange mumuwulirize. Noonyaako. Manyi waliwo ebintu bye bayita ebyokwewaana. Noonya ku King Nairo Music olabe oluyimba mbeera nkola kiterutegeeza makulu kyagalulimu ye luli lutya ekitegeera. Noonya ku King Nairo olabe byakola. Tweyanza nnyo tweyanzege. Kyakabi kyokka tujja kuba twongera okuwuliziganya nga waliwo ekiriwo. Neyanziza. Okay. Ladies and gentlemen, wetu tubadde ne King Nairo lunaku olwaleero aliko Kookie Promotions, MC Kiyege gange. Teweerabira aka red button yako. Subscribe for all your celebrity and updates wano woka Kookie Promotions. For now mubeere bulungi. Until next time.